abakyala abavubuka n'abate nnyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Ennyo Sudan yali ayitibwa Nubia naye mu kyasa ekyokubiri yafuukako ey'Abakristu naye eddiini y'Obuyisiraamu eyajja obwakabaka bw'Abanubbi bwafuuka eggwanga ly'Abasiraamu n'okutuusa leero Abakristu basosolwa. Naye n'omuwala omuto Omusudaani agamba ye Mukristu maama we akkiririza mu Yesu naye taata we ye Musiraamu. Era ng'okusinziira ku tteeka lya Sharia ono omukyala omuto alina kusinza Allah newankubadde ng'ayagala Bukristo ab'obuyinza mu Sudan bateesewo obukwakkulizo. Okudda mu ddiini endala n'ova mu yiyo kyandikusuula mbuzi bw'obungi ennyo. Ono omukyala omuto ng'era ali lubuto akumirwayo mu nkomyo n'ebyendya biri bubi nnyo. Okusinziira ku mateeka g'ensi eno ono mukyala bandimuteeka ku kalabba nno. Mu mawanga mangi waliyo obutali bumativu abantu balwanagana nga buli omu alowooza ye mutuufu. Naye we tudda ku nsonga y'obulamu tewali akkirizibwa kuggyawo ddembe na bulamu. Naye nga tonnafuuka Musiraamu, Mukristu oba Muyudaaya jjukira nti ffenna tuli bantu. Ebitundu 7 ku buli 100 mu birimba ebyetaaga obuyambi. Okusingira ddala ebiwuka ng'enjuki ziyamba okutonda we ziba zirya okuva ku kimuli ekimu nga zoolekera ku kirala. Naye bannasayansi bafunyeemu okweraliikirira kubanga kati obulamu bw'enjuki bubalibwa ku ssaawa ng'ate obulamu bwazo n'owaffe tebusaana kwawulwa. We zitali tuba tetukyalina bivaavava na bibala. Ng'era omuntu n'enjuki twekanya obugumiikiriza naye ennaku zino enjuki zifa mu ngeri ey'ennyamiza. Ebitundu 3 ku buli 100 eby'enjuki biweddewo olw'eddagala erita ebiwuka lizisaanyaawo. N'ebimuli mwe zaazungiranga tebikyaliwo naye waliwo amawulire amalungi ge tulinawo. Enkozesa y'eddagala erita ebiwuka ekendezebweko tusimbe ebimuli obulamu bwaffe n'obw'enjuki tubulwaneko. Abamu bagamba obulamu saakaasi naye nga kino kitone mu lufuutifuuti ye ati nga era abantu bangi bakyenyumirizaamu okuva mu mirembe gy'Abaroma abantu beesanyusangamu. Ng'era abakola ebyewuunyo nga beesanyusaamu. Okuva ku bakazannyirizi, bannakatemba, abafuusa, abayimbi n'abatambulira ku miguwa, bino byonna bitone bya saakaasi ati. Era waliwo ono omuvubuka omuto Omunnayuganda atumbudde saakaasi ati erinnya lye Patrick Sebaggala. Omulamwa gwe gwa kuyigiriza okututumula n'okusomesa abavubuka saakaasi ati mu Uganda. Kale natandikayo no project mu 2009 nga yalinganga okutuukirira abaana mu community n'okugezaako kuyamba abantu ab'enjawulo mu community. So eno program yatandika nga ina elements ez'enjawulo nga okusomesa abantu saakaasi okuyiga ebintu eby'enjawulo nga okujagolinga, okucreatinga art, okucreatinga n'ebintu eby'enjawulo within the activity. Katwagezaako kuteekawo project eno okuyamba abaana ab'enjawulo abaali basanga challenge mu community. Kati eno project ezeyamba abaana mu ngeri ez'enjawulo okudevelopinga obulamu bwabwe n'obayamba okutuukira ebiruubirirwa byabwe mu bulamu. Webale nnyo Patrick, guno omulimu musufu. Naffe tujja kubayo ku kino ekivulu ekisufu ku sabbiiti eno ku National Theatre mu butuufu. We tudda ku nsonga y'okweterekera, ffenna twetaaga okweterekera. Katufune Survivor atuweereza amawulire agatuzimba mu bitundu gye tuva. Nga bwe bagamba okubonaabona si byenkomerero, tutunuulira enkola empya ey'enkulaakulana leero. PSLA mu bufunze kiggwayo ng'ekitongole ky'okutereka n'okwewola ssente mu byalo. Enkola eno yeekuusa ku nkola yaffe ey'enzaaliranwa egamba nti abakolera wamu be bavaamu omulamwa. Bammemba b'ekibiina batereka ssente bonna era omu ku bo olwayagalira okumuyamba lwonna asobola okwewola mu kibiina nga tewali agaana n'okugula ettaka oba okusasula fiizi z'abaana. Abalala beewola ssente basobole okusiga ne batandikawo bizinesi mu kifo ky'okwebaka. Kampuni ya SSTC ezze n'enkola kati abantu basobola okufuna ebyuma bya sola nga buli wiiki basasula siringi 5 zokka ne bawona amafuta n'ebirwadde ebiva ku mukka. Basobola okupangisa ekyuma kyabwe ewalala ne bassaako amasimu okufuna omuliro n'ebirala. Ebibiina ebyegasa ebirala bikuŋŋaana okulaba nga amazzi agatukula gasaasaana. Batereka ne beewola ensimbi ez'omuzindo okulongosa pampu y'amazzi oba okusima nayikondo olwo amazzi agatukula gatuuke ku buli omu. Bino bye bibala bye bafuna mu kukolera awamu. Webale nnyo Survivor ogw'omusomo mulungi entasiima ebula giwa kansubire muyize bulungi. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olala tulondirira amawulire amalala g'okya nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. Ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire.
goberera engoma 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 goberera engoma